oba nedda al-ilahu al-haqq al-ma'budu al-haqq huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katonda wa mazima, omusinzibwa wa mazima ya Allah tabaraka wa ta'ala. Abasigadde bonna abasinzibwa si batuufu kusinza, era okusinza okwo kwe basinzibwa kufuula abasinza ebintu ebyo nti bamumuliro ogw'olubeerera. Nsaba Allah atuteeke mbaddu bagenda okuwejjana, atuwonye omuliro Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ffe tumusaba asebengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi ow'enkomerero, ye nabbi ow'omulembe guno Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala yamututumira esokera ddala nga bashiran, musanyusa, ekyokubiri nga nadhiran, nga mutiisa. Asanyusa abakkiriza bonna nti Allah bw'anaabasaasira ne bafa nga bafiiridde ku bukkiriza bwabwe, Allah agenda bawejjana. N'atiisa aboononefu bonna, abawakanya Allah bonna, abashiriku bonna, nti singa banaafiira ku bbala eryo, Allah agenda bassa mu muliro ogw'olubeerera. Wal-iyadhu billah. Nawekityo baganda bange, twagale nnyo omubaka Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, tumugondere mu byonna bye yatulagira. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ittaqullah, bannange mutye Allah haythu ma kunt, buli wonna woobeera okola ki, woobeera oli. Olaba olwaleero tuli mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan, nolaba abantu bonna nga bali tight ku Allah. Abantu bonna bakulaga nti baagala nnyo eddiini. Abantu waliwo n'omusiraamu mbadde nga nabye mumugulako, nze musanga ayambadde busiraamu, nze nga mmanyi alhamdulillah era alingaffe. Olunaku lwajjo tulabadde lwa kusatu bwe yambuuzizza nti seeka ekibula kya wano kiri luddawa. Wallahi akati nengamba gwe nabadde naye kyagamba ono omusiraamu ebbanga lye mulabiddewo ntasaalangako. Kati Ramadani we yagyekanze naga nti kati nno nina okunoonya ekibula nga bukyali. Kati anoonya kibula era ntamanyi nti gwabuuza siri naweeyo, yandaba mugulako alowooza ndibwa mu kitundu kyabwe. Nenjayo ekyuma kyange nekindagirira ekibula we kiri, nemugamba gweolina kutunula waliwo oti. Nangamba waneeno we wati nti ye. Ningamba mu mutima kati ono y'omu ku Allah be yayozezzaako olw'okujja kw'omwezi gwaki, kw'omwezi gwa Ramadan. Ate nayo kurediti n'okwo kwesiima nti Allah tabaraka wa ta'ala nze naawe yadde tumaze ebbanga nga tuyina ebitutawaanya, ate Allah era atugjeeyo n'agamba baddu bange mbaagala mu kunsinza. La ilaha illallah. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala bannanga atuwa okulongoosa buli wonna we tubeera tuli. Teweetaaga kumala kubeera na imaamu okusaala, tolina kumala kubeera kiyunga okusaala, tolina kumala kubeera wali bakumanyi oyogere bulungi. Ittaqullah haythu ma kunt, buli woobeera oli ti Allah. Wa atbi' sayyi'ata alhasana, obubi bw'obadde emyaka egiyise bugoberezeeko ebiki, ebirungi. Naffe twali tubaddeko akaseera chairman, twerabira bwerabizi, akaseera kaali kabaddewoko nga tetusaala. Nga bwe tusaala z'abali abaana b'essomero, saala talina wuzu, asaala kolaako emu n'atuula, asaala anyumya ne munne mu ssala, babuuza wasadde dda, abasadde muliwa, yasooka okuwanika nga talina yadde ey'okumakya. Twasaala ku ssala ezo. Twali tubaddeko ekiseera nga Ramadani etuuka ne tutasiiba,
ate n'olya ddaaku ate ko butunda bwa futaali gwosookawo egiraasi kuba walabye nga butono ate ataasiibye gwe weeraliikirira obutafuna. olaba ku masijidi abantu abalwanira ebyokulya ebiseera ebimu baba tebasiiba. si wano osobola kugera wate wano bogererawo ekintu wekityo aba wano sibe ŋŋamba naye kyeŋŋamba masajidi ezo zetubeerako ku magalibi mu Ramadan abantu olaba abakuba eŋŋumi abo ku kikopo ky'obuugi munnakikutte nti kibadde kyange kite nja kukuba ojja kita abo ebiseera ebimu baba tebasiiba. kati ate be baba basinga okwetaaga okulya. kati Allah Rabbul Alamin ayagalanga bwe tuwangaala mu biseera bino ebya Ramadan byatuleetedde kubanga Allah aleeta Ramadan la'allakum tattaqun. Allah agamba oba oliawo tufune okutya Allah subhanahu wa ta'ala. kati omuntu wabanga abaddenga tasaala Ramadan netuuka n'asaala ffe tukakasa nti afunye taqwa, afunye okutyani okutya Allah. wabanga omuntu amaze akaseera nga tasiiba n'agamba ti nesiibula kindeka amabega ngina kukisiiba, tetumugamba nti siibulukuka nga tewasiiba oguwedde. tukakasa nti wamma kati afunye okutyani okutya Allah. omuntu ayinza obba abadde n'omukyala nga siba ki sibawoowe bazanya zipulimiya zani daliga naye nga omuzanyi gwazanya naye teyamusayininga. kati wasalawo nagati lamanzani nsigenda kusiiba naawe nandudya nesonyiwa namusindika emawokota ewaabo, tugamba kyafunyemu okutya Allah. just tumwewuunya kumukomyawo nga lamanzani yakakola ki yakaggwa. kati nga tumubuuza osinzaani ku bibiri, osinza Allah oba osinza lamanzani? kubanga lamanzani ayyama maadudat, naku za lamanzani zibalirwa kuki ku ngalo. kati wetwogerera omukono guno atera okuwera. Allah ayina amaanyi. dino olunaku lwakuna ate nina essuubi nti abagenda odumalako leero tuweera, kuba kasa tuyingira ssaawa zino 8 abasinga n'abadde ayagala okukemebwa okunywa katundaga nti ate kati nnywa kati 9, 11, 12 bisimillahi majariha ng'agirinnya. kaakati Allah subhanahu wa ta'ala twakavuganya lamanzani yagenda, Allah yetagenda. banne gwe tulina okutya ye Allah. agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti wa atbi' sayyi'ata alhasana, oba oyina ekibi kyokoze kigoberezeko ki ekirungi. nze nno ntera okugamba abasiraamu nti emyaka egiyise, emyaka 5, emyaka 2, emyaka 3 obadde kabaaya nga weefuula ejjanja b'ekifuba naye ng'onoonyawo onywera njaga kuki ku kyayi ovumirira abagifuuweeta naye nga gwe oginywa buki oginywa bunyi. weefuula mbu kana akafuba kana akakalwako wala gitakamanyi, kati weefuula jjanja b'ekifuba naye ng'onoonyawo onywera ki onywera walagi. kati tugamba emyaka giri gyobadde bakumanyiwa n'ekiyunga kyoli munyiwa walagi gibeerabize, n'emyaka gino kati ekitandisa otambula olongoose mu maaso ga Allah. ebiseera ebibaddewo emabega nga tetusaala, kana akaseera tusaale bagenda kwerabira abantu nti naffe twaliwo akaseera nga tetukola ki nga tetusaala. obaddeko akaseera nga togaba tosaddaaka. sheekh wano akubiriza okusiibululugana. abasobodde okukwatako mu nsawo zaabwe basobodde, abalala tebasobodde, bayinza obba tebalina. naye abamu baganye, alaba nga talina nsonga lwaki agulira abasiibye amenvu naye ng'ate akakasa mwetaavu kujja nayani kujja naye Allah. tandika okusaddaaka, labirira abantu biwali wakola ng'ebibi
Allah agenda bikufuliramu ebirungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khaliqin nasa bi khulqin hasan. Oba okolagana n'abantu babantu bayise bulungi. Bannange twasiibye tuli mwezi gwa Ramadan, empisa zaffe twongere okuzirungiya. Abange tweyise bulungi kwe kusomesa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enganda tuziyunge, abatusobya tubasonyiwe, abatusobya tubasonyiwe. Allah yagamba tabaraka wa taala mu suratu Ali Imran esura ya 3 aya eri mu 10. Ali Imran sura ya 3 aya 10 abiri mu mmeka 10 abiri mu 4. Allah yagamba الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله يقول الذين آبوا ينفقون abawayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah agamba aina abaddu bayogera ko wano banono bagamba Allah yabategekere jana ezimu ku mbeera zaabwe yunfiquna fi sarra'i wad-dharra'i. Bwabeera mu kaseera ak'essanyu nga kikutteyo yunfiqu bakola ki bawaayo. Eriyo bulundu alina olunaku lwekikwatayo. Kati nga nkugereze ku baddiira. Ddiira taba na ssente buli nnaku, naye aba ne ssente ddiru lwekoze eki lwekutuse. Naye ate era yadde ddiru yakutuse wiiki ewedde abaamu n'omutwalo gwe guno ogutambuza olunaku. Kati ayina sarra, ayina ddiru lwekutuka, waddarra n'omwezi gwamala nte lyanyega ku byatunda. Kale Allah agamba abaddu abawaayo mu kaseera nga bali mu mirembe n'abaddu abawaayo mu kaseera nga balina embeera gye bayitamu ebakaluubirira, naye nga bo embeera yaabwe yonna bakola ki bawaayo maaso ga Allah. So Allah teke mbaddu nno abasaddaaka. Bane okusaddaaka si kuba na bintu, okusaddaaka gubeera ki gubeera mutima. Eriyo n'omuntu agaba kyabadde asigazza n'akuwa 2 ng'agenda mukono abaddemu n'1000 n'omukaabira n'akuwaako 2 n'asigaza 2 naye akaŋŋende nja kuyiiya n'atambula talinadde 10 naye ng'agabye engabe. Kati Allah ayogera ku baddu abagaba buno omwezi gwa Ramadan bannange tugabe. Buli muntu alina Allah kyeyamugaggawaza nakyo. Olwa balina ensuku, olwa balina emisiri gya muwogo n'egya lumonde. Ffe lumu twafumbako akatogo ku muzikiti ku futaali joge mwalidde anti temwabitaddeyo ku midiya. Kakati bwe twafumba akatogo yali sizoni ya kaceere, tugamba bakasitoma bano akatogo kano banaakalya. Naye nga tulina musajja waffe eyo bamuyita Abu Nasir, oli omwana yategeera ejjiiko, yakuba ejjiiko nga noolawula ekatogo booti katokotanga supu wa muceere. Kati naye nga tuli ku bunkenke bagenda okukatulekera. Naye Allah wallahi wakisa. Olwatula salaamu ya magaribi, assalamu alaikum wa rahmatullah, ta 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 amatondo. Tewali yafuluma muzikiti, baali akatogo, abalwawo okujja tebaafuna. Bagwa mwambushi yakatogo ng'enkuba toyina olwamala obudde bwa Isha kasaba wayingira pata Allah naggalawo nti kati kemaze okulya akatogo k'omuddu wange
kaja genda waliwo agenda tusale isha tusale tarawe tugende ewaka nga Allah amaze obbatereza rabbul alamin. Kati eriyo muddu nga Allah yamusobozesa kusaddaaka muwogo musaddaake ensobi gwe gy'olina kwagala kunsaddaakira muwogo nze saa kunsaddaakira muwogo nsaddaakira basmati lwaki oyagala okunjiraagira olaba abantu betusaddaakira ne bakwata saddaaka sirako nti baba tebalina lwakuba oba omuwadde ekisinga ku kyakola kyalina. Kati nze wonsaddaakira muwogo ye mutwala naye nakugamba nti towaddeyo nakakyere ayinza obba yagadde kumpa muwogo naye nga wadde alina n'omukyere nze nga nemugamba mbadde mmanyi olinayo ka basmati nti muwogo gwe nalima nti Allah akuwema obulungi nga mutwala nze wompa muwogo ndyako kamu bubiri kuwomerwa. Waliyo omuddu gwowa muwogo ng'omuwadde ekyemisana omuwadde ekyeggulo omuwadde eddaako nga ye tamuyita na muwogo akayita kaki kawogo saddaaka gwinoonya. Allah watugamba okuliisa mwezi gwa Ramadhan tagambangako kika kya mmere yagamba kuliisa tiyagamba nti liisa kino na kino. Kati oyinza ogenda olaba abantu abali mu nsi z'abazungu okakangama okusinga mu Warabu omusaddaakira omuceere omunakuwaza nga bonakuwaza omufirika wano okumuwa akawunga ku magalibi baba bali awo nga nsini yaziyingira aga nti bafumbye boyiro kale katumulye lilla yefulamu bamulya ku lwa Allah agenda okukwatamu nga wallahi kawunga akwatako ogusooka tazzaawo mukono omusiraamu bulijjo manya alimu amagezi aniko sibululira ku kawunga Allah agenda yekalakaasa agenda ayomba naye nga teriyo bitundu nga bwomuwa kawunga agamba Allah akutwala e Makka ne Madiina. Kati abaana abasiraamu baffe abanauganda bali ebweru n'omusaddaakira muwogo wallahi akwagala olwagala olusinga yamadde olusinira lw'omuceere numala omu eminenje ettooke ebiri wegiti Allahu almustaan. Omusiraamu yanga nti agula amatooke kilo ya 800 erimu eminwe 4 fe wano 800 nga matooke omwezi togumalaako era wano omuddu omuwe ettooke ngeri gye bagaseraseramu katyaca asanyukasanyuka munenga tatitalo nga kyakitiibwa naye bali abali eri abatagalaba wallahi womuwe ettooka akusabira buli walirowooza nti musiraamu yabadde eminu 7 Allah amusaasire Allah amusonyiwe. Kati musaddaake alina ebikajjo byoba osaddaaka alina emiyembe gyoba osaddaaka alina kasooli gwe saddaaka ekyokutinako buki kirungi kyeswala y'amagalibi ey'ekisiibo ffenna tuba ku levo y'emu ku bwetaavu okulya. Olina waba ayina enkoko yeewaka n'omwejjanjalo ku muzikiti osobola omutomeza n'alya ekijanjaalo kuba kyekiri okumpi nga nti nno ngudde mu bijanjaalo kyokka nenva zange waka naye nga ebyabyogera alina waatuuseeko era emmere y'amagalibi eyo kizibu nnyo gy'olyamu ebigambo ebigamba temulimu nnyo era oyinza okugamba omusiraamu nti akatogo oba akafumbye watya tembadde munnyo ti kaliwa naye nga alidde essowaani naaba kati tembadde munnyo wallahi sikawulidde nga takawulidde enjala emuluma. Kati noolaba tusaddaakira abantu ne batunakuwaza osaddaakira oleda alina naye osaddaakira omusiibi eyagala gano oba omumaze sukaali teyanoze embuugi oyo omanya alina ekyokulya ekirala ewaka naye olinga ali ku lasiti ebya sukaali abibuuza munne nti wamma temabaddemu sukaali nawe mububwo samuwulidde nti wallahi sinnamanyako nti mwabaddemu sukaali nga teyategedde njala emuluma. Nsaba Allah atuteeke mbaddu abasaddaaka kuba Allah wano abadde ayogera ku baddu bagenda okuwejjana agambye nti alladhina yunfiquuna abo abawaayo fi sarra'i warra'i mu kaseera ak'okusanyuka ne mu kaseera nga bali mu buzibu walkaadhimiina alghayz n'abo abafuga obusungu bwabwe bannange basiibi bannange tusonyiwagane. Tulina mu famire entalo nam nga baba tabuuza mutowe ng'omuzadde tabuuza mwana ate abazadde abali wano
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goli mwana ono muzadde kadde wange muzadde toli muzadde kati abamu tuli bazadde ate n'abazadde baffe bakyaliwo naye njogera ku yennange okimanyi oli muzadde bannange okusaasira mu mitima kwagenda luddawa. Waliwo aya zentya obakwatanga abazadde. Aya egamba nti yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Izo aya ziwulira zoogera ku booluganda. Kasaaka ako kalimu baluganda, kalimu yawma yafirru almar'u min akhihi, omuntu agenda kudduka muganda we, wa ummawe, omuntu agenda kudduka nnyina, wa abihi, ne kitaawe, wa sahibatihi, abafumbo bagenda kudduka bannaabwe, wa banihi, abazadde bagenda kudduka abaki, abaana. Bannanga abazadde mwemanyiiza okwebaza ku baana. Abazadde abali wano musaasire nnyo abaana. Olulimi luno olukolima lwandibaddewo oluvannyuma nga tolina kyakkola, naye kyokkola kikyaliwo ekyokusonyiwa abaana n'obasabira. Olwo omwana mukwano gwange bambi yayogedde nange naye ng'awulira afa aziira obusungu. Gamba buli mwezi nina akasente kempa mukadde wange kamuyambeko, naye nawadde mukadde wange sente newayitawo ennaku nga tannaba kundaga nti sente yazikoze eki, yazifunye. Oluvannyuma lw'ennaku ezo ezayiseewo ankubira, yankubidda ngamba nti gwe tokimanyi nti twatandise okusiiba lamanzaani, gwe nokitwala mbu sente zobadde ngompa zolina okumpa ne kaakati, sente ziwampadde tezimala. Omwana nti nempulira nga njabika, agamba nti ne sente zemuwa nange nerekereza buki bwerekereza, nange nina ebyetaago. Olwedde ye yekka si gwendiko, almost gurupu ye yonna kyenjokoza kwa sagala bintu bya media, sagala nakuwaza families, naye waliwo abalala abadipendinga ku muzeeyi n'olwedde nga bali ku sente nabo nze mbalabirira ng'ojjako zino zemuwango muki ng'omuntu. Naye muzeeyi n'akozesa olulimi olugamba nti gojja kudda ku kulabirira abalala naye nze gwoleka nze nina ebitangaala byo. Omwana nga ntiseeka mpa bulaamu nina nsobi ki. Bannanga abazadde ogenda kutya yawmal qiyama kulengera mutabani wo ng'ajja, ofubutuka emisinde okwata eno osangeyo nnazaalawo, ofubutuka emisinde okwata eno osangeyo omukulu w'ekyalo wali azaamaanya, nga buli wodda waliwo ebizibu, naye ku lwaki weerabira nti nawe waggulu yani eri Allah. Bannanga abazadde abamu kyamaani balina olunyakubalabirira muzadde we, era ebyabazadde okulabirirwa abaana biri ku bazadde abataakola. Abazadde batuuka mu myaka 5 ng'akyalabirira abaana be, ng'akyalina 2 gagamba Musa oyo mutereka emitwalo 2. Nawulidde ayogera ne maama we ng'alaga alina ebizibu naye yatidde okuŋŋamba mutereka 2. Amayumba ge weegali agabapangisa, factory eyo eri ekyatambula ey'emmwanyi, ng'afuna ye5 n'aga ntuteerako ajalo oyo emitwalo egyo 5, asirise nnyo ennaku zino naye kalina ebizibu. Naye essaawa zino abazadde bazze ne batula mu nsingo z'abaana baabwe, bali omwo. Abaana b'abaana baabwe balaajana taata, ne taata zze naye agamba mutabani, ne maama ze agamba mutabani, ne taata wa taata agamba muzzukulu. Kati bakutta omwana basika banuuna, ate kwatadde n'okkolima.
aina rahma okusasira kuliwa okusiima kuliwa bano omuntu yenna akukoledde ekirungi kyayinza okuweweera nakyo aleme kukkiriza nti kyeyakoze kyamusaze ashukuru lahu kumugamba nti nsiimye neyanziza naye abantu munnanga abamu ddala abazadde eri abaana yayagala omwana amwebaze ate omwana abaako kyamukoledde yalaba nga si byamakulu asigala atoma era wallahi oyinza obba ne muzadde wo wana ekiyunga nga gwe omuweereza kolinako buki busobozi omusasulira renti nomugulira amanda nomuterayo akasente ku dduuka naye waba ayogera n'abekiyunga n'abagamba nti oyo nno omwana gundi gwe mulaba nze mumuzaala naye nazaalira bwereere tanyamba nze ani yandibadde ali entula zino naye nga byokola ebirala tabikola ki tabirabira tabyogera bakadde bange abalungi mu mbeera yonna alina gwe yanyiigira kyenjagala nga naddala osiiba omwezi gwa Ramadan musonyiwe lillah Allah agenda kukuwaamu ejjana nam 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 singa bayoywadde nze nebyenina byonna bya muzadde waawe bwabazenanga nti mukutabali njagala ki nam nandirawa barakallahu fiika mukadde wange alina hadithi gyaleese nga muyenjogedde biraganga ebikoonaganye nayo omusajja eyajja nga akaaba ewa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga taata wamututteko ekyobugagga kye omubaka alaihi salatu wassalam namugamba nti gwe nebyolina mwenna muli baani muli bataatawo ntegereka naye awo tewaliwo bujulizi bulaga nti tulina olabirira baki abazadde abazadde hadithi weziri nga zirumiriza abazadde okulabirira abaki abaana wabula ffe Allah kugonde bazadde ekimu nakubayisa buki bulungi kati omumugulirako okulya omuterereza wasula omuyisa buyisa bulungi naye si tteeka nti nze nina okusuza taata wange kubanga ye yaliko etteeka eryokusuza nze aye nange ntuuka ekiseera kati wano wendi ate muzeeyi tavunanyizibwa kunsuza era yemu ku nsobi abazadde ze balina ku baana nti atuuka myaka 3 naye atemedde wa muzeeyi we nga kwatadde n'obukuukulu obuga nti muzeeyi namugamba wano ampa ekiwandiiko akoze eki n'abaana bajooga ekiwandiiko ekyaki awandiika ali omuguze wayeyaganayomwana ngono akoleki ate okuwa kati myawo okuyita nagamba nti ebiseera ebisinga bambi abankyogere ntya amala kakasa nti oli khasiraanu oli misiraano nagamba nti kati oluusi muganda we namutuuza namugamba nti omwana agana onamujja mukomera muwaka gundi atandika okukolera awo nagamba mwe nti oyesula mukubire ku makyajje salamu alaikum salaamu taata awo nkuwaddewo jakozesa awo nga alaba yazaala ogwana gunfukite
n'atuukana n'okubuuza ebibuuzo wafumbye mukene nga tosobola wafumba byennyanja oba bwe enkoko ekulwaza nze tondetanga musinagaza ati naye ngaoyambe muyambe omusanze muzikiti ayinza kumukumu tebakuulye ku muzikiti nga nti katabaazi katugende kangende mutabaaze wano afune kutyokola ate n'omutuuse yonna nekokuwa mateeka katono kati tebadde njagalamu kuba osinziza ku bigambo by'omwana oli bambi atakokabiriradde omuzadde asiima aye nagatako embeera ey'okucunya nam barakallahu fiika inam tewali mutawaana nze muzadde wange Allah amusaasire amiina nali nina ploti yange nam 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 najja ne tutunga buyajja taata wange nemanya nti onaakula ajja kubeera very strong kumpa akaseera kubanga amanyi nti obujulizi nam yakwata ndemanje wali myaka ng'emeka wali mu myaka ng'emeka ebiseera ebyo nali muvubuka banalina n'omukyala omwana naye yeyambisa etteeka liri nti ebibyo byonna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu muganda waffe agambye yalina ekifo kye kyali ayagala okukola ki kutunda kasitoma we yajja nekitawe yaliwo nekitwala nti bujulizi obwenkukunala okibanga omwana waali nekitawe ne chairman w'ekyalo kitegeeza watunda wawe nekimuwa essuubi nti poloti ejja ttambula olwasasula muzeeyi sente n'azibaka n'azikuba mu nsawo n'amugulyako kiro ennyama Siramu agamba nti manje haki yange ekibuuzo kimumubuuza mumugambye nti yali yakuwaawo naga nze nagulawo waali wange taata neyeekweka mu kigambo ekigamba